Allah bannange Alien Skin piki emukubye munnange teyibadde ebirungi n'akamu ali mu kunyiga biwundu esayidi eno byengenda okubeera nga nkuzannyiramu kaawo bamutaddeko eddagala n'abuuka bannange ekibadde mu butambi ngenda kubeera nga mbikolagako. Palaso akomyewo mu ofiisi wali munange ate ku Federation ate nga Dr. Jose Chameleone yeekoze ebintu ne mwana muwala nga bali mu kushutinga video mashallah. Oluyimba lwa Palaso bamutegye minati nsinza kujja minati yogi wabula kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga. Akatambi kano Alien Skin yakakutte n'akateeka ku page ye eya Facebook, TikTok, buli wamu wonna ng'alaga nga bwe yafunye munange ate akabenje kano. Muganda wange bulijjo ndaba bagaayi nga bakola zino zipiki agivuga n'agikolerako munange ate obukolomooni nga nze ndowooza nti nno byangu naye muganda wange Alien Skin kyemukoze tekibadde munange ate kirungi. Akichwale abadde takisuubira naye muganda wange esimattuse omulundi gumu n'emukuba. Essaawa zino wenjogerera akyali mu kunyiga munange ate ebiwundu. Abaye mwabitegedde Ekimenke, the one and only, the legendary artist, the artist of all seasons, afunye injury. Olaba Ekimense kigamba nedda ssebo, nedda dayenga ye situation ero right now. Abatakimanyi ndowooza kati mukitegedde sajja watu afunye injury akomyewo. Naye bannange kati nno twesange mu comment section nange simanyi kikyabadde. Naye ndowooza bibadde bibalagala bambi nga boogezako okulaba n'asooka n'abuukamu kaawo. Alien Skin mu katambi ako nako kabadde kakutte nnyo munange ate etabbu. So byebyo ebigenze mu maaso munange ate ku muyimbi Alien piki munnange emukubye ekigo. Ate nga nkongeddeyoko wali Palaso avuddeyoko n'addayoko wali ku ofiisi. Ofiisi eno abadde amaze akaseera nga taddangayo. Jjukira nti nno okuva munange ate mu biseera by'akalulu abadde taddanga munange ate mu ofiisi ye. Jjukira nti nno Palaso mukulu mu Federation wano nga bw'ogezaako okulaba. So happy to be here. We appreciate. Yes. Kosa munange ate n'obubaka naye nsobodde funa munange ate kifaananyi beeguddeko ne Eddie Kenzo nga bw'ogezaako okulaba ekifaananyi ekyo kyensobodde munange ate okulagako. Ate nga nkongeddeyoko wali mu katambi kano akalala Dr. Jose Chameleone kosa ate ne Palaso babadde mu kushutinga luyimba luno mashallah. Naye bannange Dr. Jose Chameleone tagwayo. Engeri gy'abadde agoyingamu munange ate crazy ne mwana muwala nakyala wano amazina kataga kutule Dr. Jose Chameleone.
ye Mayanja family nno munnanga ate Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne Palaso mu katambi ako kabadde kakutte nnyo wali vibe ku mukutu ogwa TikTok. Ngenda kusaba ekintu kimu ku subscribinga ebisigadde byonna biturekere gwe kasita obeera ng'osubscribinze tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo ku ba celebrity bo.